Era omuzadde avunaanyizibwa nnyo okumanya abaana balagawa, entambula yaabwe genda kubeera etya, obukuumi bwabwe bugenda kutambula butya, kubanga ekyo kiwa obuvunaanyizibwa essomero okwongera amaanyi mu nteekateeka gye liba likoze. Kakati ekyo kyonna bwe omuzadde bw'amala okukyoleka eri essomero, essomero litwala obuvunaanyizibwa okukola assessment ku ntambula, ku balina okutambula n'abaana, ku budde, kubanga ebibuuzo wabaawo bingi, ebibuuzo wabeerawo bingi. Kati omuzadde ng'omuntu avunaanyizibwa, waliwo ow'omwana oyo atambula, ne wabeerawo n'omwana atambula ku kkubo. Omuzadde naye alina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti tatikka baana kabindo, kubanga ennaku zino tulaba tulina ne be twasanze ne tutikkula ku tukutuku, ng'oli addidde butukutuku obulina ekitanda apakidde kuli abaana. Nina ne Honorable Mugambe be nalabye byasanze ku tipa nga bino bimaze okubeerawo nga babatisse nga kugamba balinga abatissa amanda. Kakati obuvunaanyizibwa bw'essomero n'omuzadde totikka abaana bo ku pikipiki etalina body security, otikeko abaana bataano olw'okuba ofiirawo bagende ku ssomero. Obwo nabwo obuvunaanyizibwa bwa muzadde okulaba nti atwala omwana ku ssomero, so si kusindika mwana agende alindirira n'amusaza, kubanga ebiddirira tajja kubimanya, naddala abali mu bibuga. Kikulu nnyo omuzadde okutwala obuvunaanyizibwa ku ntambula y'omwana we n'ensoma y'omwana we. Amasomero agamu waliwo abagamba nti amasomero agamu nago oluusi galimba, gamanyi okupiika abazadde ssente empitirivu, gamanyi okulimba abazadde mu nteekateeka ez'enjawulo, oluusi nettuwa ne bazifuula bizinesi, nti oli yalaba at least buli mwezi, olwaleero guno omwezi, wiiki eno atutte ba senior 5, wiiki eddako atutte ba senior 2, wiiki eri atutte ba senior 1, kati oguddako atalaba ba senior 3, nekibeera ng'eringa bizinesi. Abazadde ne babasokolamu ssente buli lunaku. Tewayinza kubaawo nkola okulaba nti amasomero gano nago gabaako n'ekkomo ku mbeera efaanako bwetyo, ne gajjawo ekirowoozo ekigamba nti oluusi amasomero galimba. Kituufu nti waliwo okupokaapoka omusimbi oluusi oguyitiridde ku nsonga eba egenda okutambuzibwa, naye tekijjaawo bukulu bwa nsonga ya mwana kugamba nti alambudde okuyiga. Ebisale biyinza okusavuwazibwa, naye tekijjaawo bukulu bwa mwana papas ey'okulambula n'okuyiga. Era bw'onoomaliriza omanya abaana batoffe batusanyusa mu masomero, ne bwe mbeera nga ku ssomero saafunye ripooti ku nsonga yabaddewo, omwana ye olutuuka ewaka ng'awa ripooti ng'omuzadde akuba. Kale omwana bw'abanga teyalambudde bifo byasuubizibwa, ate bategeeza abazadde nabo balina foramu mwe beekubira omulanga. Ate era ndowooza nti omuzadde bw'olaba nti toli bulungi, ekyattuwa oyinza okukyerekereza, naye oluusi tebaagala, kubanga buli muzadde yali agadde omwana we afaanane ng'omulala, aleme kulabika ng'omunaku ennyo, kugamba abeere nga banne balina bye bakola ye byatakola ku ssomero. Awo tuvumirire amasomero, tugezaako ng'ekibiina ekivunaanyizibwa ku masomero, naye mu masomero gano mulimu amasomero agaliwo ku lw'ebyenjigiriza. Mulimu abantu abatandise amasomero ku lw'ebyenjigiriza nga ffe, si ku lw'ebyenfuna. Byenfuna bibeerawo nabyo kubanga oyagala okuba obulungi n'abantu bo tewasomera bwereere, naye okuyitiriza, naye omulamwa ogw'okusomesa tetulina kuguvaako n'okugyayo ebigendererwa by'eggwanga mu by'ensoma. Bw'obanga owulira nti oyagala byanfuna ebiyitiridde, wayingira mu mulimu omukyamu, kubanga omulimu guno gwankwatirako nkukwatireko, gwa mwoyo gwa ggwanga. Schools are of a public nature, of a public character doing a public duty. Kakati kyova olaba buli lw'oyingizaamu ebyenfuna ofuna ebizibu, ofuna ebizibu n'abazadde, ofuna ebizibu ne community ne banno booli nabo mu mulimu. Kale tulowooza nti abazadde basaana beebeereremu nnyo mu kumanya amasomero amatuufu n'amasomero gano ge tuyita kwaka schools. Kwaka schools ge amasomero agaliwo survival mafere, aliwo okuyimirirawo, tewali bikozesebwa mu ssomero naye ye ayagala ssente. Abaana batuula bubi, basula bubi, ye ayagala ssente. Tewali kaabuyonjo ku ssomero, ye ssente zaakama, taziwaako accountability. Mu masomero kituvunaanyizibwako mu tteeka erifuga ebyensoma okuwa accountability ku nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu masomero gaffe, ngeri ki gye zisaasaanamu. Era waliwo obukiiko abazadde gye balina okwekubira omulanga essomero bwe liba libatambuliza ku bikukujju.
waliwo olukiiko mu primary lwetuyita school management committee zemwayitanga PTA ne wabeerawo mu secondary tuziyita board of governors enkiiko zino ziriko abakulembeze abalondebwa abazadde era omuzadde wa nsonga nnyo ne bw'abanga asobodde okufuna obukulembeze bw'amasomero oba n'agenda ku district oba municipality oba town council n'alaba office evunaanyizibwa ku by'ensoma n'atwalayo okwemulugunya kwe era kukolebwako naye nga tulowooza nti byonna bye tukola tulina okubikola n'obuvunaanyizibwa si nsonga oba essomero si nsonga oba muzadde ku lw'obulungi bw'abaana baffe n'eggwanga lyaffe okugenda mu maaso so si ku lw'obulungi bw'embuto zaffe. Waliwo abagusalira nga ekiddirira ekisemba waliwo gw'oli mu byanjigiriza okulembera ekibiina ekitwala abanyanyini masomero private school owners waliwo abagusalira King David Junior School mu mbeera eyo waliwo abagusala nga bagamba essomero lyalimbyemu essomero lirimba gwe nga manyi enteekateeka n'engeri gyeteekeddwa okutambulamu n'ebyabaddewo okutusigira tooki ku nsonga eyo yonna yonna kifaananyi ki gwe kyolina? Sirowooza nti essomero lirimba biki ebigambo ebyogerebwa bingi tetwandirowooza nti twalisaze omusango akabonero akannannyini essomero okutambula n'abaana be kaali ka buzira era n'okufiira omwo weewaawo mukama bwe yagera naye kyali ekikolwa ekiraga essomero eririmu abantu abalina obuvunaanyizibwa si buli ssomero si buli kulambula nti nannyini ssomero abeeramu yadde abeera mu nteekateeka naye waliwo abakwasibwa obuvunaanyizibwa n'olwekyo ebintu ebyogerwa bingi ebisavuwaza embeera ng'era embeera ya Uganda bweri ne media naye tulowooza nti poliisi ejja kuwa lipooti entuufu tulowooza abantu abamu ababaddeyo batuwa amawulire abantu balanga okufa n'abataafudde kwegamba embeera etuta akaseera akawerako naye nga ekituufu tekinnaba kuvaayo kulambikibwa bulungi ndowooza wiiki eno weeneggwerako tujja kubanga tulina ennambulula entuufu okuva mu bitongole ebivunaanyizibwa naye okusala omusango essaawa eno kiyinza obutatuyamba kubanga abaagenze baagenze naye justice gye tusobola okuwa abaana abaagenze kwe kulaba nti reforms zino ministry zeri mu kukola zigenda mu maaso okuziyiza obutyabaga buno kyekyokka ekisobola okuwa eddembe abo abaafiiridde mu njege eno eyinza okubeeramu ensobi eyinza obutabeeramu nsobi naye nga kabenje kubanga si ke kasoose ate si ke kasembi naye reforms nyingi eziza zikolebwa mu Kulwasadu gavumenti erina ebiragiro bingi byezeeyisa n'olunaku lwennyini minisita avunanyizibwa ku byenjigiriza omubeezi Dr. Jesse Chrysostom Muyingo lwe yagamba nti okulambula kusooke kuyimirizibwe ekiro ekyo poliisi yakwata baasi z'essomero 18 nga zitwala abaana kulambula kiki ekiremesa policies nga zino oba reforms eziyisibwa nammwe bye muyisa eyo okuteekebwa mu nkola kuba biyisibwa naye ku ground nga biralamu? Ndowooza njogedde nnyo ku bitongole ebivunaanyizibwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa national duty njogedde nnyo ku bitongole ebyo minisitule y'ebyenjigiriza nkulu nnyo kubanga yekwatagana obutereevu n'amasomero okwongera amaanyi mu bitongole ng'ekya poliisi naddala traffic minisitule y'ebyenguudo nayo nkulu nnyo okulaba nti nayo eyongera amaanyi mu bintu ebisobola okukuuma entambula ku nguudo nga ddala esobozesa abantu okugibeerako nga tebafunye bizibu naffe ng'abantu essomero erimu lye mwalaba ery'emukono twatunuulira driver eyali talina discipline eyali talina bugumiikiriza obwedda ndaba muzannya ebifaananyi ebyo nti newankubadde oli yali awanika omukono naye teyasobola kugulaba ne bw'aba yagulaba teyagumiikiriza kakati nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba naye ng'ate mundaye atissa abayizi abatayogerekeka bungi naye nga ye ali omuntu omu kakati kino kyonna kiddayo ku mpisa tulina okukyusa enneeyisa yaffe n'empisa y'oluguudo buli lwotalibeera na bugumiikiriza mu nsonga yonna ey'ebidduka olisanga ebizibu bingi n'olwekyo abakwasisa twagala babeere ba nsonga nnyo mu kulaba nti byonna ebiteekebwawo bituukirizibwa walina okubeerawo obulondoozi obw'enjawulo ku ntuukiriza y'obuvunaanyizibwa kati nga bino bwe byabaddewo twagala okumanya poliisi erina enkola bantu ki ababadde supposed okubeera ku routing eyo
okuvira ddala endejje paka kapchorwa bwe tuba tunuulira n'obudde obw'emisana ng'oggyeko obw'ekiro kubanga poliisi ekola n'ekiro ng'oggyeko eya traffic nti baasi yatambula okuva e Kampala n'etuuka e Mbaale nga tewaliiwo agikebedde agirabye n'abaana bagituddemu na mbeera gy'erimu kakati ekyo kyonna kikuzzaayo ku tracking mechanism tulondoola tutya tulondoola ddi ani alondoola ani era ani alondoola ani alondoola ali ku luguudo kati sisitimu zaffe wano mu Uganda nnyingi zisanyala dde olw'okuba nti tulaakinga obulondoozi obwaba balina okuteekesa mu nkola n'ebyenjigiriza ne bw'obitunuulira zino zonna kalikulamu empya nnungi byonna byonna birungi naye tewali bulondoozi kyova olaba nti olwaleero oli atuuka ne mu ssomero mwosobola okuyingira n'obala abaana ng'oli yawandiisa abaana 3,000 ng'alina abaana 5 essomero eribeerawo emisana byojja n'olambula naye kikulaga nti obulondoozi mu buli kitongole n'osanga ne kamera ku nguudo nga zaateekebwawo naye nga tewali azibeerako kuzirondoola kulaba bizibu byezigonjoola ebyaziteeswawo kugamba obulondoozi obwo mu buli bitongole okulaba nti bikola obuvunaanyizibwa bwabyo bukyabulamu mu ggwanga lyaffe era lituleetedde okufiirwa ebintu bingi loss era kyekimu ku bijja okukuumira eggwanga lyaffe emabega obutakula kubanga abantu bangi bakola bibayisaawo naye tebakola bye balina kukola oyinza kusanga n'omuvuzi wa baasi anoonya mmere ya leero naye tafaayo ku bulamu bw'abantu avuga emmotoka gy'amanyi nti teyagikoze service n'azibiriza bantu bwe bamugamba n'abagamba mmanye ekyokukola bwe bamugamba tovuga supiidi n'abagamba nkuwa ovuge discipline akati ebyo byonna abantu baatuse noga nti baasi etambulirwengamu omusirikale naye abasirikale ba poliisi bonna bajja ku mirimu emirala n'obateeka mu baasi z'amasomero kati ekyo ekiro kimu bakwata 18 ezimu zaali zatambudde naye wange ekituufu essomero eryange lyennyini erya secondary lyali lyatambudde liri mu kkubo saawa 12 lyali litambudde owulidde mu ssaawa emu n'ekitundu nga kumpi lituuse ne mu ttuwa gye zaali ebiragiro bigenda okujja ng'ate nina kubakubira kutandika kukomawo kati abamu baali batambudde engendo mpanvu nga bakomawo naye ekirungi twebaza poliisi nti terina gwe yakwata naye yabateeka we batadde obudde ne bukya ne batambula n'abamu n'ebiragiro tebabiwulira tebagoberera mawulire so tulowooza nti ebyo byonna weebiri naye ffenna tubeere n'empisa mu mirimu gye tukola tubeere n'obugumiikiriza naddala akabenje kategeeza bugumiikiriza bw'oba onookaziyiza bugumiikiriza kubanga singa nvuze nga bwe njagala nga sirina bugumiikiriza ne pulogulaamu eno saali gituuseemu n'olwekyo tweddeko nga tumaliriza mwenga abannannyini masomero mukozeewo ki mu mbeera efaananako bwetu kiki kye muzzaako wakati mu katyabaga kano nga tumaliriza tugenda kuwa ebintu bingi bye tulowooza ebirina okukolebwa naye nga bwenzize njogera mu byenjogedde twagala nnyo okulaba nti waliwo kye tuyita comprehensive national school transport safety strategy nga strategy eyo ereese ebitongole byonna bye twogeddeko ebivunaanyizibwa wamu ebitongole biri obwedda byemmenya kubanga buli kitongole kirina obuvunaanyizibwa bwakyo naye twagala minisitule ereete enteekateeka eyo egigatte tusobole okulaba nti n'abali mu muggalo kati baguvaamu wabeerewo ekikolebwa kati mu kiseera kino okulaba nti ebyo bijja mangu biruŋŋamye amasomero gasobole okugenda mu maaso n'enteekateeka eziriyo mu masomero obutaziŋŋama twagala nnyo kugamba tuleese ebirowoozo bingi bye twagala okunnyonnyola eggwanga ate era tubitwale mu bitongole ebyo byenjogeddeko mu insurance mu minisitule y'ebyenjigiriza mu minisitule y'ebyenguudo okusobola okulaba nti tutangira obubenje buno mu mbeera zonna ze bulimu naye ng'oggyeko ekyo nkutegeezezza nti tutunuulidde ezo safe school zones tutunuulidde okulaba nti waliwo rekodi z'abaana mu masomero ezirondoola tutunuulidde nti walina okubeerawo enteekateeka ey'okwongera okusomesa abantu ku ngeri ki gye basobola okuziyizaamu obubenje naddala ba driver defensive driving driver alowoozebwa nti anaavuga emmotoka y'essomero alina okuba ne certificate ey'enjawulo ng'eraga defensive ng'eraga engeri gy'asobola okuwaamu okuyamba first aid eri abo ababa bafunye akabenje kugamba ng'alinamu ku bukugu si kuvuga buvuzi steeringi kyokka naye ng'ate mundaayi ekyo kirina mu tteeka lya gavumenti mubeeramu omuntu omulala amuyambako nga tali yekka era nga tulowooza nti ku ŋŋendo ezo empanvu olukusa luweebwa walina okubeerawo n'okukakasa nti anaavuga baasi eyo tali omu
mulimu abantu abawerako era ne tuleeta n'ekirowoozo nti abantu balina okukeberebwa okulaba oba bali fit medically ng'akabenje akasooka oli pressure yali ng'awulira embeera egenda n'agamba mujje bannange n'afuna ne parking naye n'atomera trailer eri ebbali w'oluguudo omwo temwali yafa kati okukebera omuntu abamu bavuga emmotoka naye nga n'okulaba amaaso tegakyalaba lufu ekiro talaba kakati omuntu anaavuga abaana alina okuba nga azzeemu okukolebwa test n'abeera ne certificate wano emmotoka zonna ezinaavuga abaana zirina okuyita road test fitness test okulaba nti si zino ziruwedde ku mpagala essomero eritakisobola likite libeere n'abo abava mu dde kitusobozesa okulaba nti tukendeeza kwegamba tuleesa ebirowoozo bingi bitulowooza nti tutunuulira bulamu tetutunuulira bwetaavu ng'era bwe tugenda okwongera okubirungamya abantu baffe akadde kaweddeyo twesiimye okubeera wano ku nsonga eno yadde ensonga tuli mu kizikiza ng'ab'amasomero tuli mu kutya tuli mu mbeera enzibu ennyo ey'abaana baffe okutufaako ate n'abantu ab'enkizo mu ggwanga okulabika nti batugenzeeko naye tulina obukkiriza nti byonna Allah yagera era tusuubira nti yadde tusaba era yadde tukungubaga naye okukungubaka kokka tekumala tukole bye tulina okukola amasomero tuddeyo twetegereze tubeere ne police ku ntambula z'abaana baba banaatambula tulivayizinge police ze tubadde tulina kuba bino bitubikudde amaaso era tweyama eri gavumenti okukolagana nayo n'ebitongole byonna ebivunaanyizibwa okulaba nti tusalira embeera eno amagezi n'okulaba nti embeera eno teddawo ebyo ebisoboka okukolebwako biziyize bikolebwe ebisigadde kubeere kugera kwa Mukama Katonda naye nga tusaasidde nnyo abafamire eno n'amasomero gano era tugenda kubatuukako n'okwongera okulungamya embeera enetambula mu nteekateeka eziddako. Tweyanza nnyo tweyanzege asatukirabira akulira ekibiina ekitwala oba ekitaba abannannyini masomero ag'obwannannyini ekya private schools ekiyitibwa NEPIA mu mbeera efaanako bwetu gwe tubadde olunaku naye olwaleero nga twongera okulambulula ku nsonga eyo. Tujja kuddingana olunaku olw'enkya. Arafat Musoke producer program eno nze Hasif Sekiwunga Ssaabasajja Kabaka awangaali.